Omuyimbi King Saha ayuguumizza ekibuga Kampala bw'abadde ng'ali mu kugenda munange ate ku press conference ye. So ng'ate Bobi Wine, Sheebah, King Saha Ju SID eno ngenda kubeera nga mbikutuusaako mu maaso awo. Oh my God. Munnange ate bya nsusso nnyo. Kw'ossa ate Fefe Bussi akoledde munnange ate King Saha wulira munnange ate SID eno ekibadde munnange ate mu katambi. Bamputa Jaminati nsinza ku Jaminati Yugi kakasa nti osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo kasita obeera nga tonaba. Kaakati nno omuyimbi King Saha ayuguumizza munnange ate ekibuga Kampala. Nabagamba temukole ensobi ne mugeraageranya obuyimbi bwammwe ku King Saha. Nabagamba wano King Saha enamba emiwa music e Uganda ye muyimbi gwe twasigaza. Olunaku olwaleero ayiseeko mu kibuga Kampala naye muganda wange jamu akutte mu Kampala okumala essaawa nga 5 nga King Saha kyayita buyisi mu kibuga Kampala ng'abantu bajjudde takyalina gy'alaga bamusibiddeawo naye yennyini musajja wattu nga bimusobedde ng'abantu bangi. Olunaku olwaleero King Saha abadde alina okutuukako ku kitebe kya NUP era atuuseewo ng'alina n'okutuuka ewabadde press conference ye awo ku Next Media naye bulaaza agenza okutambula okutuuka ku Next Media ng'ekibuga jjaamu akikutte. Oyo gwe bayita Kabaka Saha kata terinda ekigenda okubeerawo ku Friday kololo mugenda kwawula abasajja ku balenzi. Salute. Bw'abadde ng'ayita okugenda munnange ate ku press conference ye. Heading munnange ate ku kivulu kye ekyatondeka munnange ate ekkololo eside muganda wange ekibadde mu kibuga. Ebizimbe byonna bibadde bibooze nga bw'ogezaako okulaba abantu babadde bangi. Omuyimbi munnange ate King Saha atuuse akaseera n'agamba oh my God. Nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako kw'ossa n'ebimu ebyogeza munnange ate abantu obwama bibadde nga bikutte munnange ate akati eby'omuyimbi munnange ate King Saha. Jjukira nti nno ekivulu munnange ate kirimu oba eby'ensusso. So ku sayidi y'emu munnange we nkugambidde nti nno Sheebah Ju, Bobi Wine Ju, King Saha Ju. Mu katambi kano omukulu omutegesi ow'ebivulu avuddeyo n'ategeeza ensi nti abantu b'osobola munnange ate oteekamu akasente. Omukulu wa Bitex yavuddeyo olunaku olw'eggulo n'agamba mu bayimbi ba Central abali mu Uganda abakuba endongo kati ye baabala abala abayimbi 3. Yagambye omuyimbi asooka King Saha Mansour ye muyimbi ali mu Central gwasobola okuteekamu ne Kabakawumbi. Omuyimbi ow'okubiri yagambye omuyimbi omukyala Sheebah Kalungi ye mukyala gwasobola okugamba nti amutwala mu Mandela amutegeke nga tafuddeyo ba ssente zigenda kuvaayo. Omuyimbi ow'okusatu atakyayimba ye Bobi Wine Kyagulanyi era wano Abitex yagambye abayimbi abalala bali mu Central mwenoonye temukyali bayimbi muli bayimbi b'akadongo kamu. Amenye wano Sheebah ndabyeko ku gundi King Saha Bobi Wine newankubadde nti nno omuziki aguliko bbali kubanga ye yadda munnange ate ku nsonga za ggwanga omukulu munnange ate Bobi Wine. So bibadde bikutte munnange ate akati mu katambi kano eside ku bantu munnange ate bw'osobola oteekamu akasente era nga baagalibwa munnange ate okukamalako obumazi eside eyo. So weebito munnange ate weebitambudde. So nga Fefe Bussi avuddeyo munnange ate n'akubira King Saha drop okusinziira munnange ate mu kivulu kye. Anti Fefe Bussi omumanyi asoose n'atuweerawo ko wali munnange ate Neyo nga mukanuda gasonze awangula muneke
omuyaye mumuleke yoba muyise fefe busiwo bweyagala kuwerawo yamani nsose wano Kenya tonenya naye nga nkujjukiza mbwe ennaku z'omwezi 14 this weekend gamba boyfriend gamba girlfriend tuli working saha wali ekololo sikatadoha tuli working saha eno weekend yennyini boyibeerayo nze ntimye bana Kenya mbakuleetere wali ekololo kabaka saha ate nga nange bwe ngubakuwamu wali eri wonna jjukira bweyagala nkuwerawo tuli kololo akasajja kayimba. nga womanyi munanga ate Fefe Busi taggwako bigambo asoose n'atuyiwamuko wali munanga ate akalayini n'asooka n'alapinga muganda wange yonna gye bigweredde akatambi kaako omuyimbi munanga ate Fefe Busi. So bw'atyo bw'abadde akakasa munanga ate ekivulu kya mukwano gwe munanga ate King Saha. So obutasubwa munanga ate update yonna ebisigadde tujja kubeera nga tukuwa update gwe kasita obeera ng'osubscribinze